Ebikumi n'ebikumi by'abakungubazi beeyiye ku kyalo Kyungu ekisangibwa mu kibuga ky'e Mukono okuwerekera abadde omwagalwa w'abangi omugagga era omusuubuzi abadde akakalabiza egigye mu Kikuubo mu kibuga Kampala. Hajji Muhammad Katimbo nga yafiiridde ku myaka 67 mu ggwanga ly'ettake gye yatwalibwa okujjanjabibwa ekirwadde ekya sukaali ekirudde nga kimubala embirizi, yaziikiddwa abantu ab'ebika eby'enjawulo okuva mu Bwakabaka bwa Buganda, gavumenti eya wakati, abasuubuzi, abakulembeze b'Obusiraamu, abooluganda, abako n'ab'emikwano. Nabbi abaga nti zigula omutima gwo bidhikira mawuti nakulowooza kufa. Bameka abaafa n'atandika n'okuwunyirira abantu nga n'ekiseera ky'omuzika tekinnatuuka. Naye nga kati taraku dduniya jamii'an kama hiya, ensi yagivaamu buggo. Walam yakhruju illa biqutn wa khirqa, wagenda n'abusanda nakanyirikisi ke bakuteeka mu nnyindo ng'otolaba pamba gwe batumya, muleete pamba bazibikira ennyindo enzigule kuba ebifo ebigule bino bitera okuvaamu ebisaayisaayi si kulwadde ki ng'onoddugaza essanda zaffe. Hajji Katimbo abadde munywevu ku la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Saba Allah musonyiwe ebyamulikako ebyamusobako. Kulekera ebibuuzo bisatu. Limadha ataita fi dunya, lwaki wajja mu nsi? Wamata tughadir, diri ositula lw'onoogenda olwaleero lwa Hajji. Naye gwe ddi weemanga eno tenti ng'eno lenejjeewuwo wa ila ayina ate bw'onooba ogenza ogenda naki? Hajji Katimbo y'abadde Katikkiro w'ekika ky'obutiko era ssentebe w'abasuubuzi b'omu Kikuubo mu kibuga Kampala. Omulambo gwe gwatuusiddwa ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe ku makya ku lunaku olwokubiri olwo ne gutwalibwa mu maka ge e Kyungu gye yaziikiddwa. Nimiridde wano Hajji Muhammad Katimbo mu Kikuubo gy'abadde akolera yabadde ssentebe waffe era nga nze mumyuka. Mwongere okutusabira. Hajji Katimbo yabadde kitaffe omuwi w'amagezi mu buli nsonga ekwatagana ne bizinesi. Nga bwe mumulaba, nga bwe mbadde mumulaba, abadde musajja. Tujja kubasaba mutusabire kubanga twolekedde okusoomoozebwa okw'amaanyi. Naye nga bwe tuli bantu bakulu tukakasa nti abadde atukozeemu omulimu bwe munaaba mutusabidde tujja kusobola okugenda mu maaso. Mpulidde wano omukulu avudde mu URA nti Hajji Katimbo kituufu yabadde abayunga naye emiitingi ezisinga abadde atuleeta era meeting yasembayo last year yali mu November twasinkana commissioner nga muyitiriza birisiiti $1,000,000. Hajji Katimbo tukulembera yatukola bulungi nabo ne bawuliriza. So tusaba ssebo gwe omukulu avudde mu URA omukwano ogwo gwe mubadde ne Hajji Katimbo gusigalewo. Ffe wetuli nze mumyuka we sigumu nga tukola ki nga tujja. Abakulu b'ebika okuli eky'obutiko omugenzi mwabadde asibuka era nga ye Katikkiro w'ekika kino omutaka Gunju Matiya Kawere n'ow'omutima Jjajja Nakirembe Kabale beetabye mu kuziika muzzukulu waabwe. Nga tuwerekera munnaffe Hajji Katimbo buli kintu kibeerako enkomerero yakyo. Buli kintu kibeerako enkomerero yakyo. Tukkirize teyamutuwa asazeewo amutwala. Bannange mbasaba mubeere ekyokulabirako eri muzzukulu wange ono gwe tugenda okuziika olwaleero. Mubeere bantu balungi, mubeere bantu balungi, mubeere bantu balungi ate mubeere bantu bakozi. Hajji Katimbo asaba ssente 5 bwe libanga lifisse ku bintu byagula
ne sente 10 agiteeke mu nsawo, mubeere n'ekintu ekyo, muleme kuzanyisa sente. Hajji Katimbo abadde tazanyisa sente. Waliwo ensonga gye njagala okunnyikiza. Omugenzi byonna Allah bye yamuwa ku nsi yamuwa obuwombeefu, yamuwa obuwombeefu. Ekyo njagadde nkijjeyo kubanga abadde talina malala nga teyeegulumiza nga musajja muwombeefu. Era njagala ekyo kibeere essomo eri ffenna, kobenga onna byenkanawa, beera muwombeefu, teweegulumiza. Supreme Mufti ow'ekiwayi ky'abasiraamu ab'ekibuli Sheikh Muhammad Galabuzi, Sheikh Nuka Kande, District Kadi wa Greater Mukono, ebikonge eby'enjawulo mu ddiini ey'obusiraamu byonna byabaddewo mu kuziika. Nti naye namwewuunya nga bw'omusanga mu Kikuubo ng'akati ataali Mmengo ng'amayumba g'Emmengo awo gonna eyo ninakyo omwana munakyalo yayiiya atya. Baana bange mubeere n'okuyiiya nga taata waffe bw'akikoze. Omukulu w'ettwala abadde amutwala eri era ku ssebe house yaliwo house. Oyo yabadde n'edduwa ezimu yali ekyedduwa ng'akisadde waddala naye ne tumukamirisa agenza okugira nga munnadduwa mukulu. Era abagamba nti wali dduwa banaaba batufeze bufuzi ne twamukamirisa nga tukulembera oyo. Abadde n'ekirevu naye ekirevu ekisaba ki? Edduwa. Twebaza Katonda. Essente n'obugagga ne butalya ddiini. Essente zirya nnyo ki? Era Katonda akira nti inna al-insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Ekika kirya nnyo eddiini. Era nze wabula yanjogerera n'ekyawo ekika kyange mu nkiiko Emmengo eyo yali bamuyita Kabuye. Yaga nti tujja kugendera ku muntu aleeta oludiinidiini mu kika. Waliwo abatulyawo naye mujja kutugoba mu kika mututongoze. Nekinsanyusiza abaana b'obusiraamu beeyinyigidde nnyo mu kika, buli yonna munywere. Babadde balowooza mbu tuli bagwira twava Saudi, twava Sudaani, tuli bazaale batonde kino. Kasujja n'abeera nga yasereka yasereka yawakabaka noga nti ndi mugwira. N'olwekyo tetuli bagwira naye tubadde twekookoota. Temuddayo abasiraamu okwekokoota mu biki webikwa. Gavumenti eya wakati yakiikiriddwa minisita omubeezi w'ebyokwerinda Jacob Oboth Haji Twahiri Sebagala, ssentebe wa disitulikiti y'e Mukono wa NRM, ng'ono ye yakiikiridde era yeetisse obubaka obwa ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM Richard Todong ne minisita w'ebyentambula n'emirimu General Edward Katumba Wamala. Basebo ne bannyabo General Katumba Wamala message yo ennaku zino ababadde naye olwokutaano district kadi ono yabaddeko naye agamba nti ekiseera kino abantu ffenna twagalane, tusonyiwagane ate tuyambagane. Okusonyiwa kyekyokka ekijja okusobola okututwala mu maaso. Omwana Omuganda Kyagulanyi kyali emagere asaaliddwa nnyo ow'obutiko. Newankubadde tuli bibiri naye abantu nga bano bwe batuvaako naddala nga omwana w'ekyaddondo nga twakafiirwa headmaster wa wali ku Saapolo ne tugenda n'ono kyakusaalirwa kinene. N'olwekyo oba oli mu kintu oba toliimu yo malayika imauti bwetyo naye bameka abasobola okugenda mu ddwaliro nga mukulu wange ku bantu abali awo.
Mwena muli mu kintu mbalaba nengera bakadde bange abasuubuzi naye ne wooteeka wali akakuwa n'ogamba alina omutwalo yasala olaba abantu basaliikiriza eno abo abali mu kintu kasiita bano alaajanye muganda wange abadde atetenkanya omusolo naye wallahi nga si kyaggwe ekya Katonda yantonda buli muntu omusuubuzi agenda kaaba omuntu yakagulawo emyezi 3 bamusaba ayita mu takisi pulira kasiita ng'abisomesa omuyindi ye sapulaya ye producer ye retaila omwana wa wano yagenda kukola ki omuntu yali badde ne factory ye n'abeera ne factory ababireeta mu Kikuubo ne baleeta naye omuyindi yabitambuza osanga ye waffe mu nkere yalina akamotoka akajuisi ate n'omwana w'ekyaddondo naye atunda wano kabiteiro bano tebafa bufi pressure omanyifa abasiraamu bikiseera inna lillahi agerera ku ffe basuubuzi pressure ye batta olw'emisolo n'olwekyo nze nga mulenga makulu w'ekibuga abantu mwe abatuddeawo bamanyi mutuwa omusolo nengera muganda wange Freeman ne banno mwe mutuwa omusolo naye mu bugubi wadde buli mu kintu. Ssentebe wa Buganda Twezimbe Freeman Kiyimba yagambye nti Hajji Katimbo yakola nnyo okulwanyisa obumenyi bw'amateeka obwali busitudde enkundi mu Kikuubo. Mu mwaka gwa 2010 mu Kikuubo twafuna ensonga nyingi ezatusomooza omwali obubbi, okumenya amaduuka, okutegula emmotoka zaffe ekiro nga ziriko ebyamaguzi, emisolo, ebinnya mu Kikuubo mu kiseera ekyo ng'ekkubo teriyitikamu, era ffe nga bakola mu Kikuubo ne tutuula ne tusala entotto. Era twagenda okumaliriza nga Hajji Katimbo afuuse omukulembeze waffe mu kibiina kyaffe ekya Kikuubo Bumu Business Community. Tuli basiimu nnyo kubanga Hajji wagendedde Allah okumujjulula nga mukadde waffe oyo ebyali bitusomooza ebisinga obungi abikozeeko. Nze n'ab'omu maka gange abadde yatusembeza mu bulamu bwe era nga mpita mutabani. Nina bingi nkumuliitu benjigidde ku mugenzi omuli okukozesa obudde, okubeera omutetenkanya, obukozi, okwerwanako, okwagala eddiini ye wamu n'ebirala bingi. Kyamazima nze nfiiriddwa nnyo ng'omuntu kubanga siri mwangu nnyo wakubirira. Oluusi bwe ntabuka mba ntabuse, kitegeeza ni mu nsonga z'okulwanira abasuubuzi neetagawo abasajja abakulu abasobola okuŋŋamba nti mwanange genda mpola. Bwe tuba twakaviibwako mwami Kayondo Everest, mumujjukira bulungi nnyo korona yamutwala kyamani wa Kasiita, ne tuviibwako executive director wa PSFU Gideon Badagawa, kyakabi nnyo ate okuviirwako emizare waffe Hajji Muhammad Katimbo. Naye tewaliiwo atayagala kirungi. Lwaki olowooza nti Allah atwale babi bokka ate enkomerero ya byonna ffenna ajja tutwala? N'olwekyo eddiini gy'ensoma ey'obusiraamu kyeva ebeera ennungi. Ekibi oga nti alhamdulillah, ate n'ekirungi oga nti alhamdulillah. Ku kino ne twongerako bwongezi ti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ku lw'ekitongole ekiwoza ky'omusolo, Kamisona Asad bamulanze ki naye alaze okunyolwa olw'okuviibwako Hajji Katimbo abadde olutindo lwabwe n'abasuubuzi, wabula n'asuubiza nti enkolagana yaabwe tegenda kukoma ku Hajji Katimbo. Nze Asad Kisitu Kigozi bamulanze ki empigi nga nzize mu linnya lya mukama wange Commissioner General owa Uganda Revenue Authority okuwerekera mukadde waffe Hajji Katimbo, naye nga office gye nkoleramu nze Assistant Commissioner mu Customs atwala ebyembalirira n'enteekateeka ya Customs mu Uganda.
kitalo nnyo eky'okuviibwako mukadde waffe mu kiseera kino nga omukulu omwogezi wa Kasiita bw'agambye. Nze bwe nayingira ekitongole kya Uganda Revenue Authority mu mwaka gw'2012 nasanga Hajji Katimbo ng'asubula Raibena ne Lukozedi mu Railway Wagons ku Railway Goodshed. Era we nasooka omulaba mu mwaka gw'2012 ne tujja nga tutambula naye era nga ye muntu akubuulira ekintu mu bulambugufu bwakyo wadde nga gwokola mu gavumenti. N'olwekyo ffe ng'aba Uganda Revenue Authority mukama wange atasobodde kutuuka wano omwami John Musinguzi Lujoki ne boodi yonna eya Uganda Revenue Authority n'abakozi baamu tuusa okusaasira kwaffe okusooka eri ennyumba ya mukadde waffe Hajji Katimbo, abooluganda, ab'emikwano n'abakozi banne mu Kampala. Abaana b'omugenzi nga bakulembeddwamu Hakimu Kasirye ng'ono ye mutabani w'omugenzi omukulu. Ono yatenderezza taata waabwe abadde ow'omukwaniro omwagalwa gye bali wadde ng'ono wafiiridde ng'abasomesezza okukola emirimu naddala egy'ebyobusuubuzi. Hajji abadde taata waffe era nga taata wa buli muntu yenna. Hajji abadde muntu w'abantu bonna era nga tasosola. Hajji abadde atwagala era nga alina okwagala ku bantu bonna ab'enjawulo. Obubaka bwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yabutisse omwami wa Kabaka atwala eggombolola ya Mituba ena Kawuga Vincent Matovu ng'ono yasaasidde ab'ennyumba ya Hajji Katimbo ssaako abasuubuzi olw'okuviibwako empagi Luwaga ebadde bawaniridde mu ngeri ez'enjawulo. Ne bangi badde banningiza awantu wano ne baŋŋamba nti Hajji Katimbo alinawo ettaka awo eriwera n'amaka gaago n'ebintu bingi byakoze. Naye tubasaba nti mu kifo ky'okutoola ku bintu Hajji Katimbo byakoze mwongereko bwongezi. Babanga ebyobugagga byalese ku nsi biri mu buwumbi nga 10 kyandibadde kirungi nga wayise emyaka nga 2 ng'ate bikubisizaamu emirundi nga 10 sinakindi n'okusingawo. Minisita Oboth ye yeetisse obubaka bwa Pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni nti buhabulwa era ng'ono abafamire yabawadde amabugo ga bukadde 10 weddu. Geeti eyo kubanga teriko olugigala omulaba awo awuyingirira kubanga yayagala abantu bangi bayingire, yagulira abantu bangi bayingire era abadde abakyaza ku mikolo egy'enjawulo ku Yidi nga balya. Open invitation to his home. Obadde teweetaaga bbaluwa ekuleetawo we wabula nga buli omu asobola. He practiced Islam in the practical way. So obusiraamu bwe bwali busiraamu practical kyeki obw'ebikolwa kati muwulira lwaki mumenya. As a community we are going to miss him very much. Nti ng'ekitundu kino tugenda kumusubwa nnyo. Mufti Sheikh Galabuzi ayogedde ku Hajji Katimbo ng'atambudde olugendo lwe olw'obulamu n'alutuusa n'akubiriza abasigaddewo okumulabirako. Yennyamidde olw'abagagga Katonda baawa ensimbi kyokka ne bazikodowalira nga beerabidde nti wadde ng'omugagga ensimbi z'alina zimuyitaba bwe kituuka okufa talina kyagenda nakyo. Abantu abagagga abali mu nsi nga saka tuyagayaganje kiki kadi n'abeera mu ggwanga mu kitundu nga kino aga twagala miliyoni 2 ne mwewuunya nnyo naye ng'ezo miliyoni 2 ziweebwa omuntu amu zaka waba ng'agiwadde. Olwekyo
ffe ng'abaweereza bammwe tubabuulira obuzibu tulina bwetulya mu ofiisi gyendimu olwaleero abasaba okubayamba okwerera abaana baabwe foomu zijjudde awo ningenda batwala abagaga bali babuuza bakola kyeyo n'omubuuza gwe okoze eki butiga obusiramu tojjanko mu ofiisi wadde olunaku olumu okubuuza mufuti ki ekyetaagisa okukola ogobeereeyo mubyo obuuza abakola kyeyo ebyokukola gyebiri abaana b'eggwanga batutuukirira abalina obwetaavu bannamwandu balina obwetaavu abantu tebalina mbeera nnungi batuukirira ffe abakulembeze naye naffe tubanoyo tubalaba mujye muyambeyambeko atambuze eddiini yammwe obufe bakwogereko nga sheekhe wagende yazimba amasomero yali badde bagandi yazimba amasomero kuba obusobozi abadde abulina nolwekyo ng'abali ku butebe n'abali wansi tutegeere nti ensi erimu ebizibu ebizibu ebyo tulina kuyambagana ng'abantu abawamu nga bannayuganda. Oluvannyuma lw'okwogera abasiraamu basaalidde omugenzi ng'olumaze atwaliddwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.